Ladies and gentlemen, my name is Catherine Kusasira, the one and only. Basabona banyabo mikwano jange baganda bange mwena abali eyo abayagala Catherine Kusasira. Thank you for loving me. Mwebale kunsabira. Right now I'm alive and kicking. I'm fine and energetic. Nebaza katonda mwena mbebaza bamberedde mikwano jange baganda bange ba artist abamu abamberedde woko. Thank you very much. I can't forget Mama Nareso, sweet wange. I love you so much. My bodyguard, my husband, Rita Kagwa, my fans, media houses, and others. Thank you for loving me. You people, you've been there for me. Thank you very much. Right now I'm okay. I'm alive and kicking. At least no. I'm fit as Fido. Yes, I'm fit as Fido, you know. So I'm okay now. I'm releasing my song, the baita Pretender. Kamba yimbiremu. Bakende kumachangolo na kulange. Kati nebo tetenkanya mbole mesebya ngojja kufozunga. Kati moto lelo. Teri kuzikiza nchigadde. Bawelo weshe mwetale. Tuli kumikolo mwejage. Babadi wisha sore bwe mwando gate byakoze kati obwongo buba tokota mwepika mufa chinange emitima gigugumuka jegunda gudu chechicho temulina chokola kazanyo kawedde mweno time yange zanti njagalira ddala tenyo bamuliza kayimba ko support me more subscribing bambi support my music mu supporting music wange ne music wa Uganda mwagira kayimba kange kalungi kabanange naimiza mu kuyimba naye banangamba okudamu okuyimba nja kuba nkabayimbira bunatuusa time yokuda ku stage. I love you so much. Mbagala nnyo simaibwenyiza kubebaza but thank you very much. Especially those people who has been there for me. Thank you very much. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Mwebale mwagire nnyo bana Uganda mu music. Ezo holidays ajja zonna aba. Oli agenda omulaba nga yatuuse dda wano. Naawe si yagenda ku airport. Ati ona tokimanyi nti osobola ogenda ku airport ne bakunona. Lwaki okuba case buli w'omusanga yanganya nkubuuze lwaki omukuba. Moze yakuba case nze case simuyinaako buzibu. Lwaki babomba? Bangamba nti yakola bwa sikaali nze kwe kubuuza kubya. Moze agenda mu byakuwasa. Agenda mu byakuwasa wamma tunyumize ku mpozi ya Bindeba. Eya Kusasira. Eya Kusasira kikulu omukulu yevubika Kusasira. Amulia. Kyatandika kiti. Amulira ddala nno. Mungu bikyala ebinene ebyo bimanyi. Naye abasajja muswaza. Ate nga kuswala. Sex tali mu kuswala. Akaine bina esongovu. Sex tali mu kuswala. Relationship yabwe tandika. Bwa musajja asobola okulya omulema. Nali omukazi nga amagulu gonna gaakutuka. Gayiyo. Kati ateri ebina. Olimba. Bulimanyi ebina lya Kusasira. Nga yali kunyenyeza bwati n'atoofinga mutotototo. Agaliwo bagamba nti Catherine yagenda Bindeba yamukolera pepa wakakati gwenga ali eyo munde nnyo fetunyenyanya fete tubitegeera akola ki amulya naye mwana oyo yande kati kankubulira ekintu kimu kasajja ko wansawo kale kakayina w'ekikola ekyaddala ate donzera yagamba katinyaka si katini kayina w'ekikolo kyaddala okusinziira bwenda bembeera na byonna ebiriwo kuba bwe weebuuza omukyala oyo yenna omunene bwatyo n'ebbina lye eryo lyonna kati asajja kaba katono yali badde akaagala kooki because jjukira omuntu bw'agejja something ebula olubuto ne lukola ki ne lubikkawo kati nga kikwetaagisa okubeera ng'oli ki
ng'oli waddala ng'omuyini gwegwo mullo kati omuyini gwegwo n'osobola okukola ki okumuzuula obulungi otherwise oyinza okukoma mu bisambi okimanyi abasajja abasinga bamalira bisambi omunene abasajja abasinga bonna bamalirawa mu bisambi bw'oba nga tokola ki nga towera so kati weetaaga okuba nga ddala ekikolo okikola ki okirina kyamaanyi okusobola okuba nga osobola okumalira eriwa munda kati so akasajja nze kyebagamba nti akasajja kalayika kalinawo waaka omwo mwe katagirako bigaalubindi ebyo abasajja nti abafere tebajjako gaalubindi ngoloza amusookeddeyo bulaaya ne wano naawe mako ng'ali ekambala alyena n'alya n'eri ate awo wokka oyo mwana nga tava mu inbox z'abantu naawe kuba bwetanakutextinga omusajja tannajja oyo omwana wagga gwe weegendereze nga nnyo abasajja batajjako gaalubindi abo bazibu smart wire nekya smart wire kitono abamukonkonyi waddala we boogerako nti oyo muki mukonkonyi wane Kampala ezo holidays ajja zonna aba oli agenda omulaba nga yatuuse dda wano naawe si yamunona ku airport anti yona tokimanyi nti osobola ogenda ku airport ne bakunona ng'obaddemu fe twanonako president wa federation ng'atugambye ava bweru naye nga yasuze mu hoteri ennaku 3 ne tumujja ku airport yesebo yogera bigambo bya president yali ajuka yakomawo nga yogera ku interview ya I was born in Africa yali yasuze mu hoteri sa ne twamujja kutwagala tumujje ku airport naye nga abaddewo olimba kati abasajja bakomawo ne babeerawo ne basooka basulamuko awo namala naddayo ngoloza abasajja abave bweru batuuka batuukira mu maka gaabwe tebakulimba asooka kuzoganyaamu wano n'asooka abeeramuko wano n'akola ki n'azoganya bw'amala okukkuta n'alyoka ajje ewaka mawaka ne mulowooza nti yakakomawo kyakola ebintu byammwe abireka mu mmotoka n'abeerayo nabyo n'asooka azoganya nina bangi wano nawe nekyali wange twamunonako e Bulaaya n'asooka abaako gye yatuukira. Nze neewuunya omukwano gwa Catherine Kusasira ne Bindeba gutandika gutya kuba ndaba boundary nnene eriwo. Boundary nnene omuntu nga tomusemberedde. Niyo biseera anti katika nkuli ebiseera ebisinga kye mutamanyi abantu bano abali mu public batulaga ekifaananyi ekirungi nti bali mu love naye ng'ate ebizibu bye balina bye bisinga okuba ebingi naddala abakazi abakozeemu ku ssente zaabwe jjukira kati bawooli asoma amateeka kanso obudde bwonna obusinga abeera mu kubikkula bitabo asoma amateeka ani asoma amateeka bawooli kanso bambi yaddayo n'asoma tumanyi nti taata junior kanso mbadde sikimanyi saa yonna agenda kutikirwa ali ku mateeka olimba kati obudde bwonna jjukira amateeka weetaaga okusoma ebitabo n'osoma tokyalina budde bwa kawolongojjo kati kawolongojjo abeera bize bwe yali badde abeera mu kawolongojjo naga kati kansooke nkeberemu kate guno omusango simanya Besigye verses amama Mbabazi Museveni verses gundo kitegeera kati n'abeera mu ebyo nga ali mu reference kati atuuka ekiseera nga n'ensonga z'awakata kyasobola zikola ki zikwasaganya kati nga buno obwana bube obwo bushamba boy bubeerawo ng'obwo nga tekalina kye kaagala just kaagala kimukola ki kwezigoota kalyoka kakuwa so kati relationship ye tosobola kulowooza mbu agifunidde ku Bulaaya ono yagenda okugenda nga shuwa ddiiru eri ng'oneene Kampala komawo n'asabula mukase naddayo sigumu seebiri seesatu seena kati gwe mukwano gwa rape laavu yaabwe ekyaliwo obufumbo bwaweddewo kuba nina kaposike nalabye ng'atandise ebya self love my pregnant woman simanya mayi biki anti naye yabba mubbe yamubako oli omukazi yavaayo mu munene maama w'omwana oyo muveeko amanyi mugundi yagamba bw'olimala okubba bakubbe naawe bayibuli bwe yakola ki naye maama era abasajja bonna naye ate wabaawo omukyala gwe bakuteekako nogamba nti kale ono mujja wange bamukoze eki bamuntaddeko negwe nga bakutaddeko maama kabina naye kyannumye nnyo Bindeba ofuna maama kasali Katharine oyo atirisi yandifunye ense guno kumanyi nti guno mulembe gw'abashuga atirisi yandifunye akatonotono akajja mu mukazi we akayesembereza ku mukazi we naye nafuna omukazi ttani no akatono akayina karepi kati kirekawo olwo omukyala w'olubuto nze ndi munyiivu nnyo eri abasajja bakive abo bankuba ki amanyi otyo bayabadde ali mu kumenya kati amenya na Kathe anti amenya eno nekikola amanyi nti omukyala w'olubuto aba yeetaaga omumenya relationship yabwe ekyali wamu obufumbo bukyaliwo no anti kati ebintu biri bibiri kati kankubulira ekintu kimu era bonna abagamba relationship yaabwe biki teriyo yaliyo nga bagitandika
betandika bokka era bamanyi engeri bagenda okusolvinga muki ebizibu byabwe ate omusajja bw'afuna yo omulala tekitegeeza nti akukyaye nze oba onkyaye no omusajja akyusaako ate aba akukyaye eki kyoga gw'oyinoomu ani gogenda oyinoomu nze nsobola okubeera n'abangi naye gw'olina beera n'omu gwe lwaki gwobeera n'abangi ye abeere n'omu nange omanya otya mbeera n'omu tekisoboka nga lwaki tekisoboka mwogere erinnya lyo oba oyinoomu nze omusajja simuteeka mu mawulire nedda teri amumanyi kale yogerako eri eddiini nti Williams Mr. Esara alimala eyo Esara sirinnya linnya ye aba yeetegeera abbreviation omanyi bameka abalimu Esara ate yaddemu S wakati awo gye nayagadde okugattagatta nennema kwogera kati tolowooza nti omusajja bw'aba ayenzeeko no kati in fact n'abasajja babeera ku kyeyo bambi mbakwatirwa ennaku nnaku ki sex ku kyeyo muzibu nnyo ekyo abantu bonna babeera ku kyeyo bakikubuulira kigambo funa sex kwepiica kizibu nnyo kati omuntu waba afunyeyo furensha we nga zze mumuleke yeyagaleko kati bino byonna byolaba ebiriwo waliwo ate kati bino byonna Bindeba byakola ffenna bye tukola abasajja just nti lwakuba kati ebyono bizze mu kamera ne ffenna abasajja ne babba bammwe ne bataata babaana bammwe abali ewaka eyo ne bataata bammwe babikola just because nti bo lwakuba tewaliwo kamera ebatambulirako teriiko abakolako ki lugambo naye nga bakola ki babikola ate babikolera ddala kana akaseera sike kandibadde akalungi yakabindeba okwenda ate lwaki just nti olw'okuba nti oli ali lubuto wera kimanyi nti n'abakazi ababeera embuto olumu bamma abasajja akaboozi teba tuyagala kati afe ekisooka bali mu long distance relationship anti oba oli mu long distance relationship ng'ontannaba kusobola kujja kati lekaali kati togamba afe enjala nga waliwo emmere embi bagamba ekola etya ewonya enjala leka agira alyako ene ye bwenaakola ki weenajjira okitegeera kati mwe lwaki mwagala omusajja mumukomerere abeere awo afiire kasabbuuni ng'ate waliwo asobola omuwonya akasabbuuni kasooka amalewo ekizibu kyakasabbuuni bino ebirala jja biraba ekisooka kaffe mukazi mulungi buli musajja alina gwe yandyagadde okubeera naye presidential advisor yes kati no kati singa yagenze kuwa akatale nga mga era yaleseewo n'akola ku TV n'agenda naye Bindeba ayagala nnyo abakazi abanene okimanyi ne yasooka yali munene yamanyi ekyama ekiri nadda ku Donzera nga ayagala kuyonka Donzera agamba mbu Bindeba yamusasula oyonka mbu omusajja n'alyoka ayonka ebbeere n'amala n'alya n'obugere naye yamulabisa ku bbeere lya Donzera eryagwa ekyali awo kyetagisa nti lyagwa nawe takimanyi nti lyagwa foreign soldier waffe nva ku Naalongo kati gwawuliza ku rape ki ekiriwo bambi ali mu depression nga like omukyala yenna omulala omanyi kati mu mbeera eyo kati nno kino kiddayo ku kintu kye tugamba abantu ebiseera ebisinga tubuulirira abantu nti relationship zammwe zino muzijje mu butaala nga tebaagala omwana oyo atukubye Mr. Binde kakiwulire kati obulumi bwayitamu akitegeera ne mukyala munne bwe yayitamu nga yamututte ekitegeera nze ate nva mu maama kabina ate batemanyi oli wakolako naye nze siva ku cafe nze siva ku presidential advisor nze ngenda na laavu mpya naye ne bakukyawa wano bawo naafuna omupya nze nga mbuukira nga ngenda kwetokota laba nnoono kati ate tubeeremu kwekubageza mbu nnwaniraako nze ndi munnwaniraako nnwaniraako mufunamu ki nze mpagira Kusasira era aweewo nze kisinga okunnuma ali lubuto musajja teyandiyeze ate yasoose anti engeri gy'amutijjisizaamu bwe nkutijjisa sooka okivaluwinge anti amutijjisiza era n'oli yakisasulira yamutijjisa n'oli yamuteekamu ssente yakyala n'ayanjula ate no Bindeba yino yeesimye bayanjudde nako naye bameka bebendako nga bali mbuto nga tebanjudde nawaabwe omukazi yateekamu n'esente z'emikolo Bindeba musajja alina ssente ze yevugira kawubba avuga wubba wubba evamu ssente wubba no gwe mulimu ogusinga okukola ebulaayo oba badde tokimanyi wubba kati Keiza ave bwa askari ayingire bwa wubba ani agenda Keiza wa askari amanyi otokomoka nnyo akwata batundi bamuwaayi omanyi Jenkins walayi sijja kwogera ku akwata batuni nze waliwo eyanyumiriza akwata batuni we bayawukana ne Flavia n'asooka afuna waawo akali mulimu ak'omukadde nadda ku batuni
Sigo tewagamba omukadde yafiira ku nnyonyi nga omukadde yafa golowooza nimba okimanyi ng'osala omugambo kibi kala jansibe abali e Uganda ffe tulina right okwogera ali ebwero ina right okwogera naye lwaki mutokomoka ku bantu abali omukadde we yafa kibatwala ebwenu nze sigenda va Kampala nenva e Kampala muyinza okunjasamira no ffenna ali ekkubo ekitwawula kimu ssaawa nze kanjira mbeera wano ffenna tuli mu lugendo kayimba ffenna tuli mu lugendo tugenda no buli omu ajja agenda ate kati Kampala okolawo ki nga mukoze emyezi 18 ne babawo akakadde kamu bannange njagala no balasi wange saba mukulu yankubira buli mwezi mwakolera emitwalo 7 wakigasigasi munda emiliyoni emu omukulu emyezi yankuba 8 mukama wookolesyo eyonooneka konze sisobola kudda temusasula noyimirira okwo buli ssaawa emu novuma principal natuga lwaki tova ku pulezidenti waffe ku mitwalo 7 kati nno nali simuvuma oda ziva waggulu abewaggulu bebakulagira nga ovume principal be bakuwa sitole nti eyo olina omufiirako okakasa aga katonda muggulu ate nti aki n'omuvuma nzaabuuza agenze ku red carpet werabidde n'ovuma empale ye nenga ye ekikuvumya pulezidenti mukulu weenaale mutayagala asinikire muli ebinnyo ng'alwana omusajja nze byebimu ebyasalawo naye nga ku mitwalo 7 kwovumira naawe ate miliyoni emyezi 8 oba ofuna mmeka baatuwaako jasi kutukakkanya kuba twali kikyali bulala naye alimba nnyo omugagga wammwe oyo wakisiru naye mbadde nkyakugamba nti tulina ebintu bibiri bye tulina okukola mu bulamu abantu abasinga tukirabyeko ate bannayuganda beetaaga bayigire ku bintu bye balabyeko ekisooka bw'omala okuzuula nti omuntu kati nga bwe tuyita ba public figure okozeekozeewo kulinnya tekyali badde mulimu ebintu ebimu bye waali badde weekuumiranga ggwe omuntu okitegeera n'ogamba kati ke bamanyi nze Mako because kati omumanyi Mako naye tomanyi teri mulala amanyi kiri beyond Mako okitegeera omanyi Mako osobola okunvuma n'okola ki okitegeera naye waliwo by'otajja kutuukamu nti nojja kunoonya ovuma omwana wange oba abaana bange nga tobalaba onoonya ovuma abazadde bange oba mukazi wange oba bakazi bange nga tokola ki nga tobalaba okitegeera kati awo netukola ki netutuukaawo naye abantu abasinga bw'amala okujja mu butaalo eno asitulira ddala famire ye yonna nayagala agikuba abantu nedda mulimu abantu abalina excitement nga yagala olagala anti yo gye twogerako excitement ne weerabira nti abantu boowa ebintu bino ate bye tugenda okukozesa ebibeere against you eri obulamu bwo remember nti ebintu ebimu bino bye tulaga abantu oluusi wabawo stories ze tutateeringira abantu ze tutababuulira neffe ntubaga kino ekifaananyi ekiri kungulu naye ng'omuntu bw'anaakusima n'ayogera ennyo story eri ejja kukuluma because byonna bye tuba tubalaga wabeerawo story y'ennaku ebeera emabega w'ekintu ekyo oba okitegeera bulungi kati bo bano ensobi gye tukola ffe ne tubalaga obulamu bwaffe bwonna ne tubagamba kino ne tubakola kiti kati bwe batuuka ekiseera kati essaawa zino singa mukyala Binde yeyagalira bbaawe neyeekolera ne bakikola mikolo gyabwe nebikola ki ne bitambula okitegeera essaawa eno bino byonna byali baddewo ate tetwali badde tetulina bingi byakola ki byakumwogerako naye bonna boolaba n'abamwogerako n'abakola ki bamwogerako because yabakuba nnyo omusajja okitegeera yabatiitiriza nnyo omusajja n'abalaga nnyo nti bbaawe ali nnyo perfect okitegeera mutuukirivu nnyo lwaki kati so ensobi zonna bwe zijja mu bulamu essaawa zino nga bwe zijja bwe ziti okitegeera batuuka ne babeera nga abantu bali against you abantu balina okukimanya nti bannayuganda n'abantu betulivingamu tebaagala kulaba muntu ali successful gwe buli wooliraga abantu success you they will use your success okitegeera okugikolamu ekibi ekigenda okubeera against you kati abantu baffe kibatakola ki kibatategeera kale essaawa zino success ya mukyala Binde kyobalaba nti mukazi wattu naye bwe yavaayo n'abalaga sikaani z'olubuto bonna baali against sikaani z'olubuto okitegeera ne bamuvuma n'avaayo n'atimba olubuto lwe ne babeera against naye ne bamuwa ebimu ne bagaa yeewadde ebimuli musajja abeeramu enibox n'agenda e Dubai ne yeekubya ebifaananyi ne bamwogera okitegeera tikitegeeza abantu bano be tubeera mu baagala kulaba sitole ya nnaku gye ni ali bubi abadde tasasulwa
lyessanyu lyabwe bambi je ne bamugobye ku mulimu lyessanyu lyabwe je ne uno ku street alinya boda oli yeragiranga mu kamotoka n'abeera mu kabenzi ke n'akola video nga atuma kati yazzeeyo ka boda ebyo bye baagala naye buli wobalaga nti waguze emmotoka empya bajja gisabira n'emisumaali gikoleki igifumite kati abantu bano balina okukimanya ne relationship ya kamera tewangaala ebeera nzibu nnyo ya protectinga bana baagala tubateeke mu mataala nze bwe nagenda Dubai wandabako n'omusajja bwe nagenda nze next okuba ebifaananyi obeera behind the scene naye ng'abaawo ye yali ku kamera ye camera person sikulima simuteeka mu mataala ogenda muteeka abakazi bajje mu yagano labirira omwana abadde nyanzaalamu oyo yabeeranga ku kyalo kuno nga yakwata abakazi yali mubbi okitegeera kati kibituka n'obeera nga oli against baavu oyo Bindeba okuva yajja mu kamera avumiddwa okitegeera buli kyakola kyonna akola ki avumwa buvumwa okitegeera nti baali batandise avuga uba abantu abala baga nti uba mulimu gw'amaanyi e Bulaaya balyoka bakkakkana okitegeera omuntu avuga uba asinga bana abakola mu mawoti abatambuza apo n'abatambuza amawulire n'abasiimula n'abakola ki because uba eyo sente z'okola olunaku tozimanyi osobola n'okukola sente empitirivu uba eyo omuntu ekiro kimu asobola okukola omusaala gw'abantu nga 3 wano abakola ku TV omwezi mu kiro kimu nga buga buvuzi kawubaako naye nga bano bakera ku TV ne bambala ne banyuma ne bakola biki naye nga ye olunaku ekiro kimu kyavuze asobola okukola omusaala gwabwe oshegera tusabire Lord Case afune uba ave mu batuni ngutambula nga bwe yabubala mwe just abali eno ave mu batuni ze batuni ennumi omutima mwe mwogera bye mutamanyi atirisi avuge uba fetu ne wali ali bulungi byonna bye mumwogerera kalino kamba buli ekintu kimu banayo abalina omanya ekintu kimu omuntu ali ku Bulaaya ne bw'aba akuuta masepiki asinga ffenna abali wano abali mu abasinga abali mu media omanyi kati ekintu kiri kimu nze kyenjaga obagamba kiri kimu mwe kyemutaagala kuwulira ne bannayuganda kyebataagala kuwulira people in media fraternity tuli bubi nnyo temuli sente just because nti tetwagala kubuulira abantu mazima but tuli bubi nnyo tetwagala kubuulira abantu mazima naye nga batuddeko naffe ne bamanya lifestyle gye tubeeramu ng'oggyeko ffe abaasalawo ne tugamba nti kati nze nina kubeera bwenti nga wa bulijjo oba onsanze ndya kikomando oba kasooli ku kkubo yenze yoyo tolina kipya kyogenda kuŋŋambako naye naddala abo abasinga bonna they are faking life man ate etuuka n'ogikoowa ogifekinga n'ogikoowa nga gwe oyagalaga abantu nti oli bulungi naye nga tolina bulungi bwamu boy muwe kati nze kyoba sikyavuma muntu nze ali ku Bulaaya kuba bw'aba asobola okunsindikirayo $2 sirina nsonga lwaki muyisaamu tulina mulongo n'agaba invitation tukutwale Canada tujja mulongo musajja wange bambi abalina ku sente twagala kola paperwork wa Mako omanyi ekivubuka ekyo kyagenda ekyo kimanyira mulongo ekyo ekivubuka kyo nekimuyisaamu amaanyi nekimuleka ku Bluetooth ekivubuka kino ffe tuleka nnyo ku kyewagamu ki nina n'omugaga naye gwe nalekako ku Bluetooth ffe tulina sente naye ngeri ekyo nkibagamba naye ngenda kufunira invitation mulongo njagala invitation ya Mako tumugobere ku byebweru ogenda okuute sepiki awe Mako naye kati Mako alinga mulekwa ani agenda tuteekamu sente z'empapula paperwork luli yali tanyirira bangamba Kafuko yali alonga Mako naye wewale kuwona ndogo lya Kafuko is my boss I respect Kafuko yaliko bawange Mike kati kiri kimu naye wamma Kafuko ebyaddala namuma Kafuko talina sente nga wali ya sente ya Kafuko Kafuko sente ki Kafuko alina mitwalo 5 mitwalo 8 bangamba yajja ngaawo n'akutuulirira paka pulogulaamu lw'enaggwanga akulinze naye je Kafuko yali agaba lwakyo mma mukama wange okutuukaawo yali talina sente okimanyi kati singa oli maama wange kati oli muboosi wange nga mwamwogerera bigambo nabawulira ne totutemako mafuukuule tontabula na mukama wange nemugamba mbusimanya yabalemesa biki nga mwamwogerera bigambo yampa skills waliwo ne yaŋŋamba nti omukulu ku animo mbu simanya animo mbu n'abajjawo aleeta abawala banamuwa ku animo nga mwayogera bigambo nze sineerabira kyogewamu mahanimo kwegaana okutwala nze naganda buganyi mawulire buuza moze TV yali empise lwaki tewamuwaako talina wano wakisuubulawa ka animo kange nno nkatunda bbeeyi wakasuubulawa sikagabagaba
Saakasubula naye kange kuba nkanaza kalwala infection okateeka mu gloves. Ole malaga kawati nakuwadde abiri okamuwe olimba naawe. Nzalya animal wange ogiteeka mu tiketi. Ensonga za Kenzo kati ze tugenda mu Kenya. Eya Kenya twalayo ba upcoming artist. Tiketi ya Dubai ya Meka. Tiketi ya Dubai anti ze ninya first class baninyisa business omwa atemba manyi. Omukulu asasula ngamba mpereza email ngamba wali wamba passport nakoleka ku kisaawe. Lwoli manya nti ensi nkambwe. Ewe sigoti abasajja b'okukyeya abo. Ate abasajja b'okukyeya bali kodinga. Ngabali bagala kwa tuli wano. Ngabo animo bwajeni bufulumye. Ngalugala banna buli jaka muhewanya. Olonda bakazumi. Wange. Sola kujogera ko. Nganerwashi awo ku animo. Era nkakwata bwenenga. Kantu kino kantu kino. Kasana chali lensiko. Kasana chali lensiko. Chibira nno kasiko. Kasiko siko. Kasaya lengera ngabo budde buzibye nayingira. Wamagundi ngajunda gena ku Kenzo. Omwana wa mambo bamukuba bukubi mpiso. Senga sidi yagambye muti mbolo lubuto lwa mpiso. Olwani. Mbolo lwa ipi bamukuba sipamuso omusajja. Senga sidi yani. Ekikulu abantu bakuba kyeyo. Sagala bogera. Nkuba kyeyo wamachitu. So it's not worth it to be talked about. Naye mpiso oba lubuto lwa muliri. So sisobola kwogera ku bantu besimanyi na kuyingira mu argument zaabwe. Nja kubanzi kakkanye nnyo. Simumanyi. Yani. Bologa webweru. Simumanyi ati. Yagamba mbo. Aliyeyo mu Canada gye tukutwala. Simumanyi. Naye ng'olubuto lwa mpiso lwa buliji. Ate si aliyo. Sisobola confirminga. Naye nakasaayi lubuto. Oba lwaki kasitali? Yes. As long as naye bagimukube. Lwaki ye tebagimukuba? Alabika tannayagala mwana. Walabeko ka video ka principal. Ng'ayimba basiima ogenze. Naye nakibagamba. Nti. Nembagamba wano newe mwogera ki political differences ziyinza okubeerawo but principal Kamiri Bebekulu omukwano gwabwe teri asobola gujjawo gwambala teri nebwe munayogera ki nebwe munakola ki abo abantu abasatu. That's why musaako yaabwe era babeeyita ba big what? Big three. Kati nze ntugenda nentunulire abasirusiru ababeereyo najja naavuma Bobby olwa Kamiri oba olwa Bebe, naavuma Kamiri olwa Bobby oba olwa n'omutunira n'ogala look at this idiot. Because bali ebibagatta bingi nnyo ffe bye tutamanyi. Naffe ababoogerako tubabuukira bubuukizo boogerako because bo enkolagana yaabwe yanjawulo nnyo. Bakayimba yabadde akayimbira Mathias Mpuuga. Abo abasatu bayina history waabwe. Nga naye batudde kuwandiika katabo. Sente ze bayinza okukakolamu obuyitirivu bwazo tozimanyi. Okitegeera? Kati se ebintu ebimu bwe tuba tuyingiranga mu bantu tulina okubaako bwe tukola ki? Bwe tukoma. Naye just nti olw'okuba ffe twagala okwefuula ennyo abamanyi. Ne twagala nnyo mpalaniraako. Manyi teri kizibu kisinze mu nsi nga mpalaniraako. Bwe buzibu bwe tukola ki? Bwe tusanga. Okitegeera? Naye bali balikola ki? Bwe bati. Kuvanga bato mu story ya principal Wulira katwagende wa Mzee Mayanje Kawempe nga tunonye Kamiri okitegeera tugenda kukola bino okitegeera kati bo enkolagana yaabwe bino ebiriwo just bya kisajja kikulu bya bintu byabwe byakwekolera sente zaabwe kola ki kati fa abasirusiru ne tubeera omwo era ndi timu Kamiri Bobby mbwa Bobby bwati ndi timu Bebe Bobby bwati muganda bwange wabalaba mukufiirwa nga Kamiri atudde wano principal wano Nubian okitegeera nembuuza abantu mwabali eyo abavuma principal Kamiri asobola okujjewa mwe nga mufiiriddwa mwabali eyo abavuma principal lwa Kamiri okitegeera oba mwabavuma Kamiri olwa principal asobola okujjewa mwe n'atulawo nga bw'atuddaawo nembaga kati mulina okubaako kye mutegeera bwe tuba tukola ebintu bino tubikole bwe tuba tuli mu byabufuzi tuzanye ebyobufuzi ebiri machuwa okitegeera
tuleme kuzannya ebyobufuzi eby'abaana abato abatandika nti abantu abasinga kibeera bazannya nnyo ebyobufuzi eby'abaana abato abakola ki abatandika okitegeera so nti principal Kamili tosobola baawula okitegeera kankuwa ekyokulabirako ng'oyinza okuba nga oli nnyo diehard wa Kamili essimu ne zivuga bbiri bwe ziti ng'eno ya principal ng'eno yiyo Kamili ajja sooka kukwata yaani ne bw'oba nga gwamutambulira ku kido era ajja kukwata ya Bobby okitegeera ng'oyinza okubeera nnyo diehard wa Bobby naye Kamili bw'akubira Bobby ng'amwetaaga omulanga alina kyamwagaza naawe n'osaba appointment nze ndowooza ya Kamili ejja kuba nnyangu nnyo okusinga ki okusinga eyiyo ate ebyo abantu balina okukola ki okubanga babimanya nti bali balina ebibagatta bingi ate baafuuka ba Luganda ne principal yakikugamba ali mu lumbe nti twafuuka ba Luganda family ate music n'akola ki n'atugattira ddala kati so mwabali abaleekaana mujja kulaba mukyalaba ebintu bingi nnyo nti principal okuvibingira kulimba lw'abasiima ogenze ekyo si kipya mbu yabadde akakoda Mathias akasindikira Mpuuga era yalonze kabasiima okola otya ogenze kani Kakamili waliwo ennyimba endala nyingi nnyo era ezisobola okuweereza message yadayagala okuweereza naye yalonze kani Kakamili kati so bannayuganda balina okuba nga babimanyi babitegeere bali ba Luganda balekole okukola ebiboozi byabwe ebyaki ebyekisirusiru ebiboozi by'okumalwa gundi tayagala gundi tayagala gundi ebyo byaki era luliba olunaku lumu oli balaba nga bonna batudde ku mmeeza abantu basatu ngamaze okitegeera nti abebe kulu nga ndabago omuntu omunene ni Bobby kati kankulage ekintu kimu bano bajja kumala okitegeera bagende nti kati otyo tukuze have retired okitegeera tetukyetaaga mu bino byabawagizi biki kati tuli bantu bakulu tulowooza bitwala ggwanga mu maaso na bitutwala mu maaso okitegeera tetukyetaaga ezo ntalo z'abawagizi kati tutuula ku mmeeza ki mmeeza emu okitegeera kati kiteeza batuule bakole ki mubalabe nga batuddeawo bonna nga bwolaba kati ekiriwo ku Sindi yatuuka ekiseera nga tayagala kusisinkana Lilian yagala kusisinkana Jackie nga beewalana nnyo kabwanango kati batuula ku mmeeza y'emu okitegeera bagenda nakola reunion Tina Mugerwa yabbabba wa Sindi ne baawukana bubi nnyo naye kati bonna babadde bagifuga baki babiri okitegeera kati so bino differences zibeerawo n'enjawukana ng'abooluganda bisaa tubeera tutyo bannamwe mu famire yamubeera oyombagana ne baganda nogaana okukwata essimu ze naye ate enkeera ne wabaawo ekikola ki ekibagatta kati abantu balina okumanya nti zino enjawukana zibeerawo naye ate waliwo ekisinga okubagatta is the brotherhood abantu gye bakola ki gye babeera nayo naye fe abasiru ebyo tubyeraba ebisigala nga tuleekaana buleekaanyi ndaba gundi ayingira nnyo Bobi Wine Pastor Sempa ku nsonga z'abiri ebintu mulimu ensonga ate ezimu zetutalina kudisikaasingako kati musumba tetujja mumwogerako tumuleke musumba oyo wemusangira ngenda muvuma tumuleke tali waffe tumuleke abeere amanyi kati kankuwulire teri alumirirwa nga talina kyafunamu kati musumba naye yo projekiti ye namulabe yeegase n'oli omuyimbi eyagwa beegase babiri ne bagenda nga beegase bagamba nti omukulu abeeko kyayogera ku eyo ensonga bagamba ekintu kimu tolwanyisanga Katonda gwe yafukako mafuta oba gwe yakomako okujjako nga Mukama Katonda amaze omujjako omukono gwe okitegeera kyebula ffe abantu ebiseera ebisinga tubagamba nti omuntu yenna alwanyisa Bobby just mentally aba disturbed else nga alina bye yeenoonyeza birala manyi omuntu leero ajja n'avuma principal ng'anoonya gavumenti emuyitemu ku ssente omuntu najja n'akuba principal n'omanya nti kati bebe bo bali mu lutalo lwabwe okuva dda takkiriza kumuleka kati alaba omusajja amulesi naye alina okunywera akole ki abeerewo mu nfaawo oli najja n'avuma principal olw'okuba ayagala numbers ku socials ne ku internet kati so buli omu aba n'ekigendererwa ki naye bw'omala okutuula n'oassessinga situation weebuuza nti gwe mu kuvumako ki ky'ofunyeemu bwe kiba kikoledde well and good genda bwe kiba tekikoledde n'omanya nti wakola ki wamesinga kati so nze ebintu ebimu kati ndaba birabe because ebintu ebimu twagana tetujja kuddamu kubyogerako okitegeera because kati ekyokuvuma principal tegakyali mawulire kwoyo avumye naye kukufa ababaddewo n'abalabyeko ago tegakyali mawulire kuba ffe twabeerawo ko netwabako ku gurupu z'abantu abasookera ddala okuvuma principal nga yakatandika in fact yali ekyali people power kati abantu abamu tebamanyi people power waliwo Bobby we yagabira obwa coordinator bwa people power mu areas ez'enjawulo
oba ojjukira bulungi awo nga tenaba nakufuuka NUP ffe twaliwo n'agaba obwa coordinator waliwo abantu beyamma obwa coordinator ne bavuma ne tukesera ne tugambako nti ajja kgenda emaani balabanga bakootakoota ga lumonde genda obuze Bajjo yavumako Bobby Bajjo naye alina we yaleetako ne ngamba yavumako Bobby n'amala n'amukutukako Abitex nga avumye Bobby kati yamwesonyi akyasobola omuvuma ne Gravity alina we yasimbulira ne ngamba no basi n'omanyage kati yamaliriza nga bikoze eki nga bimuwedde omanyi kati ekintu kimu buli woovuma omuntu nga takuddiza kituufu oba ofuuka omusi bwafuuka omusi wantu batandika bagaa niye onaavuma ennyo ki ekimubonyaabonya tabanga yagwa eddalu piriyodi oba omaze okugwa eddalu aba amaze oddikusuula oba omaze olingwa kazi omuntu aga tabanga mulalu oba omaze kasita omuntu yenna akusensinga nti oli mulalu oba omaze ofuuka omulalu okitegeera kati so ekyo principle yakimanya n'amanya alina bajja okuddamu ne batajja kuddamu kyova laba weetaaga okuddamu addamu ebatayitaaga n'akolaki n'aleka background noise because yakimanyi nti naye yafuuka business bw'ajja n'akuddamu amaze okukolera akatale bw'akumma kolabo oba ofiiridde muki mu firimu yo kati so awo wetukolaki awo wetuliso kati musumba muwe ekitiibwa naye bw'aba akoze ebyo abikola ebyo Mako relationship ya Kenzo ne minister ono gwe bagamba abeeyagala ogiraba otya ntuufu mukazi we Eddie Kenzo yakikonfamize nti mukazi we kangu oyaga Eddie Kenzo yagambye mukazi wange minister kano ka video ke yabadde ayimba ina gye minister afumba yayogedde n'agamba mukazi wange minister ye bannaye nkalabyewa mu nsaasire yavudde n'amukonfaminga bulungi n'agamba mukazi wange bamuwadde obwa minister ife tuba ne info wabaddewa nkulage yakonfaminze tuli wano okikiriza yatugambye mukyala wange bamuwadde obwa minisita lwaki ndi musanyufu olw'ekirabo kino ensonga lwaki amisekabere yankoledde ekirabo kino bansonga nti mukyala wange bamuwadde obwa minisita ate badde okibuusabuusa mukyala minisita honorable Nyamutolo mukyala w'omuyimbi Eddie Kenzo mukyala we waddala era Kenzo tumwebaza nti yeebale kutukubira paasi alina kye yatulaze nti omusajja not aim aya nti omusajja yeetaaga omukyala a woman of substance nti mwe tusobola okubeera nammwe mwabaala bajjeni ne munywa shisha n'abayita mu matu ne mu nnyindo ne munywa zi highness zonna ne muzimalawo naye ku nkomero tujja kwetaaga omuntu alina kyakolaki kyagatta ku bizinensi okitegeera akibagamba wano kati so byonna mubeere nga mubirowoozaako bakyaleseewa mukwano gwange omuddugavu naye ate ekyanyi ate era nafundikidde ne mbagamba nti olweyo olukadde lwe lumanyi obusonda twabadde tuli awo mu kugula emijoozi ng'ate ekiri mu kugula emijoozi okimanyi laba ono banyumya bunyumya naawe enyumya esukkako ku kunyumya gitunuulire ogyetegereze omanye otokomoka nnyo by'otalinaako puruufu babadde banyumya ebyo nabirabyeko kati kyogamba omukulu ayagala tongoza enamba 2 no si kutongoza wabaawo sebusa nakola mix alya no nalya n'eri ate akayimba yakayimba bumuke nembuliire eyo mutuntu ewali bannange nendya ku nnyama ensiike sebusa nakola mix naye lwaki abantu kino ekintu kya minisita bakitaddemu nnyo rema kiyingiriramu anti Kenzo Rema bw'amala okufuna dokita ebigambo byali bingi buli omu yali atunuulira ennyo okulaba Kenzo ayinza kuzzaawo kika kya mukazi ki few people predict nti asobola okufuna omukazi alina level oba class eyawagguluko okitegeera okusinga kweno kyabadde because there is a big gap or difference between a minister and an artist bw'obanga obadde n'omukyala nga muyimbi nga bw'olaba nti Rema bwe yava ku muyimbi yali asobola okugenda ew'omuyimbi omulala yenna but she upgraded from a musician
to another professional okitegeera kati nga Kenzo fena twali tumutunde nga tumanyi era ajja kubeera mu bayimbi baabo banne oba kalapu nayo Kasire Queen oba akola atya but unfortunately out of surprise n'atukubako nti yafuna woman MP okitegeera n'afuna omubaka wa parliament takomye ku bubaka wa parliament yafuuse minister kikulaga nti standard ebeekola ki eberinnya ekitegeera nti sikugamba nti ovudde mu apartment ate n'ogenda mu kamama yingira pole bw'ova mu apartment dda mu mansion ekitegeera kati so yeyo level kwakola kikwatamira nti ataddewo kirasi kati lwaki bagiragiranya nti ono doctor ono minister era ne bakusiga nga bakulaga nti Kenzo asigala akyawininga mu byonna naye obwa minister busobola okuvaako naye obwa obusawo tekuvaako once a minister is always a minister and once a doctor is always a what a doctor mu profile yo bagamba former minister era naye bw'ava mu bwa doctor yaliko doctor yaliko omusawo okitegedde kati waliwo professional nga tezigenda kuvaawo okitegeera bino tobiyita nti abadde muvuzi wa boda nti wanagivaawo n'agenda mu taxi afuuke wa taxi nedda esigalawo former youth MP and a former minister for minerals okitegedde former doctor simanyi lwaki Rema bamukompeyalinga n'omukyalo oyo class kati balina okutambula kati essaawa zino naye bulungi Rema amusinga nti anti kankulage it's not matter of beauty bino si bya beauty bino ayingizaawo nebbina ly'ettake tetugambwako siri ettake ennyenya lyalinyenya siri ettake ery'ettake terinyenya nze ndabye ebbina wano nga terinyenya ndabye abawala abambala ebbina e Kampala wano ng'atambula nga lyekutte bwe riti obubina bw'Abaganda tebakimanyi naye liri eryaleema siri ettake liri ku oligino maybe nga lirimu empiso no dokita ebyabikola bina ggule siggule nze nalirabye ku kimu kyeyabadde nakyo e Masaka nga lisaze naliraba wali ng'anyeenya mu show ojjukira we yanyenyeza amapiano silikoni geego ganyeenya amapiano lyalibadde lisobola okutambula mukwano wansi nga pya teritambula mukwano kyogawo nga pya walirabidde Masaka lyabadde likaddiye libadde likaddiye era balikyuse nga lyefunyizza wano aye bwe yakyuse mu mugongo ng'ate lizze mu mugongo likunukidde kati tuli awo bateekawo Rema ku Nyamutolo lwaki nze kinnuma nze ndi tiimu Rema anti olaba tiimu Rema ekyo ekirwa essaawa zino kyekyaliwo Dokita ne Kenzo bw'oba ojjukira bulungi soko siise omwana wo ng'akaaba nnyo ebbeere lyange lyayonsezza ku mwana kiki ekimukaabya kale sirika ayagala nno katyuni olowooza biba liyitamu eddoboozi lye manyi mukuzizza abaana ekyejo ayagala katuuni mbadde nkugamba nti bandekedde omwana naye mbula mutwala mu orphanage maama wa musanga eyo mulekaako abajja kusirika bigenda biyita mu musawo ndi kale kwata essimu nejjusa nno n'ekyamundeesezza mama yalazeewa mama we yamundekedde nze kyova olaba sigenda kuzaala baana nkulaba omupositinga obeera naye nnyo 24/7 ennaku zino yagenze kwawe yagenze mukuni mako gira oyogera ku nsonga ogira oyogera tasobola kugwa oba ayagala kudda waka ayagala era kudda wa maama we lwakuba nekimoze ekisiru nakigambye naye ngenda mugamba kana akatememu kwata sirika tugende waka soke mpozinge akatememu kalabeda katuni ye mukabya asinikire muri wa mukatuni aha mako naye twakubye SB4 SB4 muba muvuma waaki naye nze ndabanga laavu ya Kenzo ne minisita etagenda wangaala ate nga mwina mumu tutandise omwana kituufu ddala gyali ate baŋŋamba naye ne Rita Kagwawa infa atali mutuufu yagamba ati Rita yangamba lwe nasemba okwogera naye ku by'omwana wa Kenzo gwe nawulirako omulenzi yangamba omukazi ali mu Amerika anti alina babiri ani yagambye Kenzo yabagamba alina abaana bangi ekitegeeza n'ow'omu Amerika oyo Rita Kagwawa gwayogerako gyali nono waali omusajja tabalirwa nzaalo ayinza n'okuba alina abaana 15 mwe lwaki mumubalira mwagala abaana be bonna mubabeere nga mubanyi ku fingerprints ye be yayagala obalagako be yabalagako amaalu ne Maya kati abasigadde mubaleke baana be si baffe
Ebiye nagambye nti omuntu yeekuliyetingawo ko privacy mu bulamu. Love egenda kuwangaala bangaye bagenda kuwoowa. Sawa yonna minisita agenda kuwoowebwa. Nyumiza. Meeting zatandise okutuula. Ati nze nkubuulira meeting zatandise. Kenza agenda kwanjula. Bino byakubalagako okubalunya paka. Kugenda beerako n'emmundu ogwalema tegwaliko mmundu nnyingi. Kugenda beerako. Ogwalema gwaliko babbawunsa. Baali batuttidde awo Nabbingo. Babbawunsa baali batuttidde awo Nabbingo nga bakuba buli kiramu ati ekitalina invitation naye nze nagiina. Naye guno gwe tetugenda kukkirizaako ba oguli munda bakakyerekyere gwa guno omwaka tulina okumuwowa gweoyinza obutawowa muntu ng'afunye ekya minisita we bakutegula gweomanyi amaaso ameka abantu ameka abatunuulidde awo ate minisita wa minerals teri kintu kirimu ssente nga minerals wano minerals by'ebyobugagga eby'omunsi abantu bye batamanyi golodi mafuta biki ebyo kati oyinza obutamuwoowa olina omuwoowa omuwambe omanyi ekyalumanga Kenzo luli nga bamugamba teyawoowa Rema n'agezaako okupuluvinga point byonna byayogera abanaye nawoowa nakola bwenti nga mugamba nedda nnyo sebo tewawoowa tulage certificate z'okuwoowa kale sebenayitera wagiresa eri waggulu anna abantu bati balabanga omuntu alikodinga Abannayuganda balina nnyo akamanyiiko bomujenga mulinge mmundu badde nno sigenda muddamu naye olw'emyaka badde nkugamba nti ebyamubonyaabonya yatuuka n'okutulagirira seeka ye gwagamba nti yamuwoowa ne bamugamba yali akiika ya mwana okijjukira ebira biwulirako kuba pointi yali agala okupuluvinga nti mukazi wange bamututte sinnamutalaka okitegeera ng'ayagala kuvunaana nti muki mukazi we nga bamugamba leeta empapula z'okuwoowa nga tazirina kati ku mulundi guno katonda bakuwadde chance ng'omukazi afuuse ne minisita lwaki oba omulinzi ate bamale okumusuula omanyi basebunya abalala abali abaagala omutwala nga ye baatwala oli ono minisita abaana b'e Kampala no balina laavu asobola okujja gwe ng'oli mu byakwewunzawunza bino ndi mu practical nkola biki omwana najja ateeka ebintu ku mmeeza n'akwata minisita n'amukola byatamukolangako n'akwerabira ogenda okwekkaanya nga bakugambye nti tugenda kwanjula olaba bifaananyi nti baawoowye kati so tozannyiranga muki mu chance weebezze use it appropriately kati so Kenzo meeting zatandise okutuula ez'okuwoowa minisita tugenda mu mbaga bampise gendayo ndowooza temumpisaako invitation za Kenzo tetwagala nnyo bantu bangi kwegamba tuli mu bangi tetwagala mulimu bangi mulimu others mulimu others tetwagala nnyo bantu bali mu others kujja kutuyingirira nze ndaba wano omukulu alina byabala ekifo ekyo kinene nnyo Kenzo abala gwe ekya minisita but era Kenzo ayambye nnyo minisita because kati minisita ali more popular n'okusinga bw'abadde okitegeera amanyikiddwa nnyo kati saa zino era minisita yeetaaga nnyo Kenzo akozese Kenzo afuneyo constituency gy'agenda okugulabinga yeesimbewo akomewo mu parliament because kyoteerabira nti President Museveni kizibu nnyo okuwa ekifo nga toli mubaka wa paalamenti okitegeera olina okuba nga oli mubaka wa paalamenti mwakolaki mwasporting omwo kati so kati minisita naye agenda kukozesa Kenzo n'abayimbi bano bonna bashiba baani olw'okwagala kumuyambeko basobole okumupushingira agenda ye y'ebyobufuzi n'okugyongerayo because kati essaawa zino tumuwogerako omuntu agenda mumanya ani yali mutegedde singa abadde tali ku Kenzo ekitegeera ani yali paying attention abaddewo nga minisita w'abavubuka naye obadde omumanyi era amaze biraba nti Kenzo akolaki nti alina enkolagana ne Kenzo n'olyoka okolaki n'olyoka omutegeera nti y'oyo naye nga twogera ku nsonga nga tetunnamaliriza ez'obutaala ndabanga ne Kenzo gyegyo gyalaga but Kenzo era ekyo kyalina okukola asooka awuzeemu because omuyimbi akola kye bayita showbiz show your business Kenzo bw'alaga minisita muba mumuwa attention kati yateereddeko oluyimba lwonna olulaba batambulizaako bifaananyi bya minisita oli walaba ekifaananyi kya minisita awe alina okujja okuwuliriza oluyimba okitegeera ye kitegeeza aba promoting ekintu kye gwe gyokoma okulaba nga ye ali mu butaala ye aba promoting obutaala bulungi ng'olina ky'otunda but obutaala bubi nga tolina kyokolaki ky'otunda kiri kye twogedde ku Bindeba ne mukyala we obutaala tebulina bwe bumuyambira omusajja ali eri yeekolera mirimu gye gyakuvuga uba ono ali eno yeekolera bibye kati so tebalina kye bafuna mu butaala n'okwogerwako kwabwe tekirina kye kibagattako naye Kenzo lwe tumwogerako
ne minisita ne tumwogerako erinnya lya minisita lyongera okugumira ku ground n'ababadde batamanyi bongera omumanya ne mu constituency ewaabwe gyava mu West Nile bongera okumanya omwana waabwe ayongedde okushininga okitegeera kati ayongedde so mu relationship when ani asingo benefit buli omu benefitingamu buli omu afunamu okitegeera nti minisita wamulabye rope we yabadde akubidde bakenzo okubawa hands out okitegeera minisita yazze n'adefendinga kitegeeza ne bakenzo nabo bakola ki bafunamu kenzo Kenzo buli wabeera na performing n'akona mu line nti minisita gyali afumba erinnya lya minisita lyeyongera okukola ki okutambula kasi buli omu afunamu it's a win-win situation era balina kikipingirawo bwe batyo ekirungi kyennaakaagalako kiri kimu nti minisita alabika bambi tabaddeyo na dark side because mu period eno na byonna twalibadde tutandise okulaba ebintu byenga bikola ki nga bivaayo naye bw'abanga akyasobodde tutwala bikisinga 3 eno ne dark side abannayuganda bagicreating nze nina dark side gye bandagako nga sigimanyi nagimanya nga bagicreating nze yes wali ogimanyi nali sigimanyi wali ogimanyi nze nkubuulira ge mazima kati kitegeeza Kenzo yafunye ka virgin ke tekayinaako bikolobero katambulizaawo ki obulamu bwe ekintu kyabeere ng'akikola ki ng'akiggusa abeere kati nno ate mwe kyemwerabira kiri kimu Eddie Kenzo ye muyimbi akozesa eyayiga okuzannya gye bayita sympathetic card n'amawulire ekitegeera n'abeera kati wamulaye ng'akola ka interview k'oluzungu ne kamukuba shiba nga yamutereeza ne katulendinga ebyo byayagala nga mutambulira naye nze ekinyiiza nga tetunnamaliriza kuteeka Rema na minisita bamujje mu Rema mu bintu byabwe waliwo ekintu ekitasijja kusoboka omukazi wattu agenda kuzaala tunoonya mwana wa bulenzi mu muteeka omukazi bw'oba wamuzaalamu omwana waliwo ebintu ebitasobola kuvaawo kati Rema tasobola kuva mu kifaananyi kya Kenzo ne Kenzo tasobola kuva mu kifaananyi kya Rema kyovola ne mwali mu nkuka nga Rema ayimba wabula oyina ekipawa baateekangawo Kenzo okitegeera because takisobola waliwo ebintu nga Katonda yabiteekawo nga tebisobola kuvaawo okitegeera nga bond ne relationship eyo terina bwegenda kukola ki kuvaawo okuggyako ng'omu amaze kufa n'avaawo naye ng'akyali mulamu ng'ajja kutambulira awo era Kenzo ne bw'anaakola okwanjula kwe n'embaga ye n'eya minisita tugenda gikompeyalinga n'eya Rema n'eyamuza ate eringa nkadde no nga mpya anti tulina era okompeyalinga nti ono yaleeta box bode y'ebintu yaleeta kino yakasuka ku migaati ku kkubo ng'agabira ku bayise okitegeera n'akasuka ku kiro za sukaali abantu ne babaka ono yakoze atya okitegeera kati so waliwo ebintu nga byo tebigenda kuvaawo mu bulamu okitegeera kati so ebyo birina okutambulirawo Jessica kye balina okwewala butateeka abaana mu bino ebintu kituufu abaana bo babaleke naye bano bo tujja boogerako okitegeera kyovalaba era bakugamba nti Rema yeekuliyetingira Kenzo we bwe yali ayagala naddira dokita n'amufuula Kenzo wamulaba mu kivulu ng'amukozesa bibi byonna byayagala amufudde vaccine byalikozesezza omuntu omekireza n'oli yeekuliyetingira omuntu gwakola ki gwayagala kati noono yeekuliyetingire gwakola ki gwayagala kati so tebijja kuvaawo nze ndi tiimu Rema kasita tulina ebbina eddene nze ndi tiimu minisita ndi tiimu Rema yafuna ebbina ly'omutaka siyinza kuva kuwa mmindi nze siva ku muntu agula bbina tobanga naye wagula ebbina ate baŋŋamba wagula ebbina omusajja tanzikiriza kwambala bbina ebbina lituuyanya sirisobola akabina kange lituuyanya litya lituuyanya sijja lisobola kati ebbina oba olyambala naye no mu maaso bakolayo akaawo nga nako kambala anti kati eriri expensive Rema lyalina lyeryo ery'omutaka erisilikoni libeera litya linyenyanga bbina ate wano mu maaso maaso wano wabaawo akantu bwe kati nabunya nayita nafuna eya okambala nga mpale naye nga maaso wano basazeewo bwe bati manyabo yes yani yatandika ebbina simanyi naye omanyi obuzibu bw'ebbina obwo buzibu bwa bikini ate onayambala bikini anti omubiri giba gikyuka nze kyannemesa ebbina nali njagala nyambale ku bbina ekyali nemesa engeri gye nyambala bikini nomanya nti ejja kukyuka leero obe nakanene ekyobeere nakatono ate enkyo osange nakanene naye kati bw'oba ogenze kwawe ng'oyambadde ebbina oli kweka mu nsonda totuuka mu buliri ng'okozze ojjako ettaala obeera mu bbaala nga olikwata bwoti oliwulira liwera ogenda otuuka mu buliri nga lyevedde n'ogamba likoze nga bugga nedde empewo ya booda
empewo ya boda ekoza nze kyekyannemesa ebbina ngamba kambere n'akanga akasaamusaamu naye Rema naye yafuna ddene bulala wadde ndi ttiimu ye ebintu bibiri byenjagala byayitawo njagala okulyako ku mukazi eyeyerusa kuba baŋŋamba aba awunya ekizigo mbw abanyogoga ndyeko n'owebbina nkakase ndabe owebbina ogenda mujjawa kwambaza ebbina singa obadde ne sente nandiriguze nenkuwaako ne tulaba osobola okunkwatirwa ekisa osobola okunkwatirwa ekisa nfuuka owa UN ombudamye mbuka abunda nze siwaako byabwereere njagala omusajja nga nkuwaako nga mmanyi olina kasente kasolo mwakafuula kapito ate tukola ekikapito mu Uganda gw'omulabamu mpoze wamma posiyalwini yabadde egamba n'omuntu akasolo akalyamu sente alina engeri gyayeraliikirizaamu nedda oba tokalyamu sente oba tokalyamu sente oba toli mu katunda naye togenda kummalirako maanyi kiro kiramba oba tonyumirwa mami kyuka ng'oli tight omalirizenga yes kyuka oli tight mami njira ku mazzi mpeereza kiyira abambala ebbina nabo baba ne kiyira ate ayambala ebbina aba abuguma n'obuguma anti kaba kali akapale kuli aba atuuyanye naye aba awunya amabina waŋŋamba nti omusajja omwanvu olina okwegatta weegatta ki agambira gayinza okuba gaba gawunya tegawunya entuyana gye gatuyanye nga tegayisizza mpewo anti bwe mutuuka weeyambula n'olijjamu ekyali nnemesa bikini n'oliwummuzaawo n'oliwummuza mu nsonga naye njali kwata ndi kumeka akabiriiti naye nembanga nyambala ebbina ompe ebbina lyange yaala binga oli kubyeko Wulira nkola olutalo mu nnyumba pama ne firigiyo lwaki omukazi alimba twakwa abantu abali plasitiki kyo kikwambaza ebbina ddala kwekanika abakyala balina okwekanika omuntu oyambala otya ebbina wekanika olyokya agenda oba olikweka agenda okwagala okulyambala katakyalina bannange eryanga oligula nze lwakuba nti nyambala nnyo bikini nswiminga nnyo naye singa nali siri wa bikini nandirusuddemu ebbina lyange naye kikinga okuntiisa kundaba leero nga liri medium ate ndimanyi leero nondaba nga nfaanana kirala kati ekyo ekyobuzito olina kibuuza ku Leema ndimuyisa liti erya sirikooni azitowa alina obbanga azitowa sirikooni tomumanyi omulemeddeko nnyo nno nze mumanyi mulaba simanyi oba okirinako wabbeeyi bannayuganda percentage wanda bannayuganda asobola odyafoodi nga liri mu kamu 2 abannayuganda bakayina kamaisha bakayina mulimu atazirina kyova abamu bambala bwagazalandi obwesatu nayeobera mu siponji ebyo bya siponji ebyekinaku ebyo naye akabalema kamwaga bino etubeera mu bbaala nga tuli omwo kawusike katukubye kwana akawala kamaze okunywa bbiya zange mpitirivu kazinywedde kanywedde ne bushooti awo kati bino bakubye disco bino byetwagala otudde mu katebe bwoti kajja kakuyimiramu bwe kati okakwateko mu bbina ngenda okukwata nyiga siponji bannange obulamu bwannuma nenkasindika awaayi kikino ne mubuuza tobanga oli musajjamu ne mugamba moze wamma osiyayiri nikijagala twogereko namulabye agamba mbu teyajja nani na Julia tade kyetagisa yagambe nomugamba Julia oba yagala omulaba agula ettebo bana abantu lwaki balina biifu zedde ezo zitakyaliyo I think you Irene yabadde anoonya ekina trending sa interview ye engeri gye yatimbye concert kati ate engeri gyabadde amaze ebbanga nga taliiwo omuntu yenna bw'okomawo oba weetaaga okukola kye bayita awareness nti wakomyewo kati yensonga lwaki wamalaye nti yabadde alina okukola ekyo naye era kiddeyo ne kubali ab'amawulire abaamubuuzizza ekibuuzo abadde balina omubuuza ku Juliana because the press conference it wasn't about Juliana. It was about her comeback. Show egyagenda okukola biki kati so oli bwaba yataddemu ekya Juliana nuli yagadde akimukola eki amuddemu bwatu because ebiseera ebisinga abantu bafa omubuuza ekibuuzo yina akikuddamu nga bwakoze eki bwakirabye naddala bano abayimbi they don't count their statements naku biki bagenda okwogera so kati kyekyo ekyabadde tewaliwo nnyo kyamaanyi Juliana akola bye yakola ne podcast ye yekyaliza abantu saba naye Juliana yafuuka YouTuber no ezo podcast abantu bazikolanga
mu bulamu bwa bulijjo mubaamu omuntu alimba naye no mubaamu omuntu nga nze kyekya Juliana ofuuka YouTuber kyekyampisa bulungi ate nga gwengaani nze nganze kiki mufuula YouTuber no podcast no yakitu no Juliana tali awo nti anoonya sente kati azimpe ekisooka ankulage ekisooka lwaki nga nti tali awo nti anoonya sente Juliana avuga emmotoka eri worth 350 million emmotoka gyavuga okitegeera kasi toyinza gamba nti oyo mwavu nti azze mu YouTube no nkulaga nti azze mu YouTube ne wabaawo omuntu kati ebiseera ebisinga abayimbi bano waliwo lwe tuba tunyumya nabo oba lwe tubakolako interview naye nga alaba nti gwe maka amukolako interview ogenza okujja mu industry 2015 ng'abadde mu industry for over 15 years okitegeera nga alaba endowooza yo ne by'oyagala okubuuza omuyimbi okitegeera tebiri wuwaffe ku muyimbi kyalina kukola ki kubiddamu but nga bw'anaatula mu interview Bebe Cool Juliana ne batandika okunyumya waliwo ebintu bye bagenda okunyumya nga it's a real lifestyle yaabwe nga bwe nyinza otula n'ennyumya naawe nti ejje ni kati mumanyi tubadde okitegere nga ojja kunneeyabiza tunyumye emboozi eyo twejjukanye nkubuuze niyo ojjukira nga muli wali wansi ntinda mubonaabona because kati ekyo kyenjogerako essaawa zino between me and you nga kizzeewo tugeze in 15 years time to come ne tutandika okunywa noga nejjukira mbwe mwabonaabonaawo naye ng'omwana anajja okukolako interview ate ebyo ajja kuba story tagimanyi ajja kuba akubuuza ku bino ebiri ki current kati so zezo interviews z'olaba ti Juliana yeza ajja okuba ng'akola tojja musanga ku bino Bebe wagwa lwaki wala na Bobby lwaki okitegeera bo bajja kubeera mu real lifestyle yaabwe kunyumya mboozi yaabwe okitegeera nga bolaba ezo nga bolaba Oprah Winfrey zaakola okitegeera nti abantu baali bangi nga bazze bakola interviews ku balangira be Bungereza naye nga teri yali akoze interview nga gye yakola kuono omwana gundi ono mulangirani oyo mulangira eyavayo n'ayogera ku by'okusosola biki yawasa omukazi w'omuddugavu okitegeera nti naye olw'okuba nti bo baali ne batuula ne bamuweera ddala story nga bagyogerera ddala nti bo banyumiza nti waba woonyumya nti waba woonyumya n'omuntu ng'olaba nti gwonyumya naye ategeera Prince Harry ne Meghan okitegeera tugonyumya naye akola ki ategeera kati ate nga emboozi ye Juliana jajja okunyumya nange nga mu interviewinga yanjawulo kujajja okunyumya ne Bebe Cool nga bali mu interviews so kati kyekyo so kati yazze mu industry okutuwako another bit of interview because balabye nga TV ne media ziremeddwa okujjamu ekyo abayimbi kyebeetaaga okuba nga bagibwamu yayiseewo buyisi era kati nze neetaagayo omuntu omu ajje nga ekimuleese basically ku documenti nga bayimbi nga asobola okutuula awo n'atukolera documentary ya Kamiri nga batudde awo mu sit-up ye n'amunnyonnyola ku buto va ku bino eby'omuntu w'abantu documentary ne boogera ku luyimba inspiration luno oluyimba nalukolera wa Padman n'agenda ne Padman n'atunyumiza ku eyo vibe yali etanga bakola olwo oluyimba video kyali kityabo omala okukola luno oluyimba n'okola kyo kitegeera nti n'omwana anajja mu myaka 4 okuva kati n'asanga nga Kamiri yavaawo tugeze nga afudde asobola okutuula ku documentary eyo n'agiraba nze nalaba kati waliwo omusajja akola documentary ya Ekituffu naye gwe gendo gyayo ku YouTube nti nawe otuula ne bwoba obadde tomanyirako Ekituffu n'olaba documentary eri n'oyiga Ekituffu n'omumanya Ekituffu yaani kati ekyo tukimisinga kati essaawa zino we need to know Paulo Kafeero yali ani the gold boy of Africa kyali kitegeeza ki ku Paulo Kafeero okitegeera ebintu bye yabikolanga atya naye because tetuyinaawo ebyo tuli ku nnyimba ze okitegeera teri asobola kubulira bulamu bwo bwa bulijjo yakolanga bwati because tewaaliwo time documenting nga bantu abo eri wamala tetusobola kumujjukira okitegeera babasudde bonna tetusobola kati singa omuntu avaayo n'akola ekyo naye lwakwakati ekyetaagamu ssente nti weetaaga okusasula omuyimbi oyo n'omusasula content oyo gwagenda okuwa n'omudocumentinga bulungi gwe noba nga gwamulinako rights zonna ezo eza documentary eyo kitegeera expensive ate ennaku zino amawulire ga wano gakukyamuka kati omanyi kati kankubulire naye okimanyi nga wakoze documentary eyo eya Kamiri ne bw'ogikola nga ya ssaawa 10
abantu bagiraba n'ogivoicinga bulungi n'ogiteekako zi subtitles nga za luzungu nga n'omuntu ali e Bulaya waliyo abantu abali e Tanzania nga bino bye tukola wano tasobola biraba naye nga yandyetaaza okumanya kamiliyoni yaani nga music wamuwulira naye nga tamumanyi okitegeera nga yandyetaaza okuba kadaba ng'omwana ya document ng'olugero lwa principal lw'ebyobufuzi nti n'omuntu alijja myaka 2 mu maaso bwali yogera ku principal n'agenda ajja kulaba jane ye ya politics kasinga tunayo omuntu omulala n'atu documentingira ebintu ne tukola documentary bweziti ez'abantu ab'enjawulo esaawa zino tulina documentary ya Moses Radio naye nga tukyamucelebrate nga nesinga yaddeyo documentary nga yogera ku bulamu bwe tiwano n'asala enviiri n'asanga kamiri yamuwero kami nga biki olaba abazungu kye batusinga nti omwana bw'azaalibwa nga okuva ng'omukazi yakafuna olubuto babi documentinga n'akwata omukazi wa lubuto wano agenze mu antinento bagenda beerikodinga nti omwana n'azaalibwa wano omwana wa wiiki wano wa mwezi wano okitegera kati omwana agenda okukula nga waali tunuulira ba Ronaldo onoonya Ronaldo olaba documentary y'okuva nga akyali eri gye yatandika osamba omupiira nga mwana muto najja nalinda bano documentary ya Sadio Mane kuva eno gye yavanga akuba omupiira mu kyalo paka bwatuuse okuba mu Liverpool neno yonna gye yageze nti kati bano abantu bo balina engeri gye batunuuliramu obulamu kati ate ffe obulamu tubutunuulirira nnyo wano so bwe tufuna abantu nga bajuliana nga bazze mu business me I salute them I credit them bagenda tuwa ekyo kye tubadde tumisinga mu business kye twetaaga okulaba okitegera nti walaba nti abantu bangi badde bakola ku Bebekulu naye kala interview ya Bebekulu yatambula abantu ne bagiraba ate ne bagitemamu ne bana ne badde batakola ki ne batamanyi jja musanga enkyanga hostinze principal banyumye ku life yaabwe ajja atyo okumusanga ku Capital nga Juliana ali presenter n'amuwa oluyimba balukola batya lukyusa lutya obulamu bwe bannyonnyole shows ze okitegeera kati bye twetaaga okumanya mako tumalirize ne kireva gye obutaziika hamu musiru namuwulidde agamba nti simanya famire tata yamugamba tasemberera famire kati njagala kubira n'omubikira mu tebamubikira n'engamba maama bali beetaaga omukubira akasimu TV zonna za podcasting okufa kwa kireva gye kwa hamu sorry amawulire gonna gaabyogerako social media zonna zaabyogerako statements ze yakoze ziba zakwewusa nezabutategeera gye buva ne gye bulaga eno famire zonna zisobola okubeera n'enjawukana n'okuyombagana n'okusikangana omuguwa naye famire esigala ki famire yes wano mu nsi fyonna byonna tubikola byonna ne bwe tumala okufuna ebizibu ebisinga nga tulwadde nga tukoze ekitufundikira tuzeeyo eri famire ne bw'oba obadde mugagga nnyo ng'okola otya era ofundikira ozeeyo eri ki eri famire kati so mu biseera ebisinga buli we tuba mu biseera eby'ennaku ate twetaaga nnyo okwegattanga famire nti omuntu bw'aba akugambye nti jjeni toddamu kwogera ku makko naye mu biseera eby'ennaku bw'akulaba ng'omwoningidde wamu naye ateeko ekiseera n'amanya nti maybe you reflected your mistakes n'ozitegeera kitegeera kati so abantu abasinga ate bye bataagala so abantu abamu baagala nnyo okukozesa obusiru bwabwe ate okugifuula advantage ze namaye ng'agenda ku mativi ag'enjawulo nga yeefuula nnyonnyola ne ba YouTube nga bamutuuzizza at least yali badde asirika ne balimbuuza lwaki tozze kuziika teyali badde talina kyavaako singa yasirise ekitegeera n'asirika n'abeeraawo because teri yali badde amusayira musango twalige maybe bayadde mulwadde oba teyabaddewo nga yali wala oba okitegeera naye kati essaawa zino omaze okujja ne weeyanika gwe mwenyini n'otulaga nti ate waalina olutalo lw'amaanyi ku famire okitegeera bino okusobagana kubeeramu mu famire buli ssaawa twevuma nze naye baganda bange twevuma ne twewemula ne tumala ebbanga tetwogera naye ate ntumaliza mwewumula n'okwewumula towemula bye mugira wano tokaleka audio kakamiri akafuluma amtaka ogakoze eki gakubugubye naffe mu gurupu ya famire bibeeramu bibaamu nemala nemukola ki nemukakkana ate era bw'ofuna ekizibu famire neddukirawo tukoze tutya tumuyambye tutya tukoze kati so bw'ovaayo n'okoleza statements ez'ekisiru nze mbambirabanga byakwewusa nabutategeera tebamukubira simu teyakola ki ani yali alina omukubira kati sawa yali ayagala ani abamukubira olabye amawulire ku TV kati muzeeyi we nga yamanya n'agenda aziika okitegeera so kati waliwo ebintu ebimu bye tulina okwebulirira ng'abasajja abakulu if you claim that you are born again you got salvated by Jesus okitegeera manya salvation by Jesus kola salvation ekyetegeeza okitegeera kola ennono ez'obulokole kye zigamba rather than doing stupid things nobeera mu bogus and childish talks
tebankubira simu tebambikira ate lwe nagenda nekweka ate ne bannenya kati lwaki wali weekweka lwaki wali weekweka ono kirevensi yaleeta alina kyatugamba negundiga muzikirize mbagambe nti mulongo oyagala yisawo mmere njayisawo mulongo oyo muyisewo muntu badde manyo oyina owemmere owe Canada balina conference za mirundi ebiri eya September n'October fe tulinze eya September 2 mpaka 22 nje mugenderako ngenda twalayo mmoze jaga ogendeyo kasange babaddamu naye njagala nedda bwe tuba tusazeewo ogenda ebweru muze tukole bwe tuti mulongo wa African Canadian Foundation akutegeeza nti gwe wenna ayina visa nga afuna visa nga wandyagadde okutambula mu mwezi guno oba ogwokutaano ayagaba invitation letter ayina legit invitation letters amukubireko akuwa invitation letter osobola okuba nga otambula ebiseera ebisinga abantu bangi bafunye invitation letter ez'okunasa ez'obicupuli mugenda otuuka ku immigration babazza nga bamaze okuba essimu eri abantu gy'ogenda okulaba tebakumanyi so kubira ku mulongo ku namba ye ya Uganda oba mu whatsapping kweri eri 0701 51 kanana 0701 51 kanana mukubire oba mu whatsapping ako invitation letter osobola otambula mwezi guno oba ogwokutaano ogende mu conference eya mental it's about International Summit on Mental Health and Disability ku bantu ku mental health ne ku bantu abaliko ki abaliko obulemu okitegeera so kati mulongo mukubire era akutegeeza nti ayina ne conference endala eya September eri about subsistence abuse, addiction, suicide and mental resilience eriyo ngenaku z'omwezi 2 paka 22 September 2024 ate era ayina n'endala eya Global Youth Business Forum Expo erwo October nga 24 na 25 2024 mu kibuga Toronto kubira mulongo ku namba z'essimu ezo zenkugambye eri 0701 51 kanana 0701 51 8000 mukubire mulongo ajja kubanga akuyamba butereevu okulaba nga ofuna invitation letter ate nyongera okubategeeza nti Victoria University bakutegeeza nti intake ez'omwezi ogwokuna zibayita April intake zatandise awo ku main branch Kampala Road Victoria University muleta abana bonna abamala senior 6 n'abantu mwenna abamala senior 6 n'abantu mwenna abalina degree nga weetaaga okwongerako ogenda okufuna masters PhD oba postgraduate abasinga tebabitegeera muleta abana ku Victoria University mubawandiise okwewandisa kugenda mu maaso awo ku main campus e Kampala ate n'abo abamala senior ey'omukaaga nga temwayita bulungi Victoria University erinawo programu yammwe package yammwe okusobola okulaba nga temuddamu senior ya mukaaga naye nga mubaako kye mukola okusobola okupgradinga mugende waggulu n'abagala okutula ebibuuzo bya UBTEB babagamba mujje ku Victoria University Professor Dr. Lawrence Muganga ajja kuba abalindiridde kulo ennaku zino takyakwata masimu munoonyezaako Professor taliimu alabika yafulumamukko naye nga taliimu saamulabi simu taliimu naye nga ajja kudda atukoleko anti abagagga abo balaba n'amasimu mangi bw'afuluma essimu agireka wasobola okusangako misikolo zaadde bamukubirako abalabeko katusuubire omugagga namunoonyezaako ennaku 2 simulaba ojja mumulaba waliso temweraliikira Professor waali oyagala kulanga mmere by the way ate kati kambabulira abantu ekintu kimu Professor Lawrence nze I've worked with universities ez'enjawulo but vice chancellor neeyisa gye beeyisa I've never seen such a good man kituufu atulabiridde nze ne Moze tetukyatoma simulabangako nze nsiima busiimi Moze abula fukamira bufukamizi omusajja nga atulabiridde yatuwa wayini gwe tutanywangako ate oba yali takyakola ku bbaba kati ze yaliridde yalizijjewe alina zijja ku Victoria ate lwaki oleeta wano TV ezaagwa bannange mmako naawe omugagga teyatuwa wayini gwe tutanywanga nako oyo abimala Professor naye nga wamma abakyala mwenna ate agenda nakuleeta Shakira mu gw'omunaana agenda musala era nze bwe anakomawo nampita mu meeting kubanga tusalawo nze era wagambira aleta ogamba Shakira ono ow'amabina si Shakira ono owammwe onkoze bubi wandiŋŋambye badde ŋŋamba aleeta ate situka wa mutwe obadde onkoze bubi ogamba Shakira
omuzungu mbadde manyi ogamba ono Shakira Mabina atamanyi kuyimba owe mbadde nkomyo tegeera tamanyi kuyimba naye alina omubiri jasula kuba face ebula ogitemako naye ekya face kifu naye wansi alina amabina bailando badoga agenda kusala tugenda mbadde mbogambye Shakira andi no bwaba performing nyimba zagamba Shakira I never knew you could do dance like this na see but hamaze tamanyezo nyimba anaimba kana kaimba ka Uganda Cranes it's time for Africa samina waka samina Sample Africa. Amukaganga yalese. Naye no tugenda mera musendo okupromoting ekivulu. Kiye mugwa kumeka? Wa munana omwaka guno. Mozante ayagala genda Saudi Arabia kola. Space kuli abakadde. Naye nga wamma moza gwa kawolongojo. Mwaite bakuli awo. Mozante andabikira bana smart nene. Abana abalina emimwe eminene tebamanye emizeeja awo. Bakuli. Naye mbuzire abasajja balwaziza bakazi infection yagamba bisuga bayisa bubi ebidokole jamazogolo zakitava ku bikerenda bisabera mbikere kabira bikerenda wano gundi wano wetituka ku smart wire Mozete andabikira bana nene anti ebyo nabimalira wabinzeba byonna abibali ali waggulu ku bimwejo era bikayabinzeba naye nga wamma balabi bibya mega atogeza n'obisalamu tugenda beeranga ne Mako every Saturday buli Saturday nga tuyisaamu emboozi za wiiki zonna Mako tugenda muwandiisa endagaano manyi Mako naye muferefere abeera ne bali ab'obuwalaata mubeere bulungi yeekola ebyekifefe nnyo annaaki